Ensuu ya 14 egamba nti amazima tegeekweka. Amazima tegeekweka. Omusirikale yakabatema nti mwensatule muli bakwate. Kamulali ne Ziwambaza baatunuliganako ng'eno bwe basuukiira ng'omusota ogwagala okubojja. Bombi buli omu yali akwatiddwa omusirikale ku mukono. Wakka naye ku bbali we yali abutamye, omusirikale yali amuyimiriddeko ng'amusikaasikanya ayimirire. Abasirikale baabawalaawala ne babatuusa ku mmotoka za poliisi. Kamulali ne Ziwambaza baabatuuza mwemu ku mmotoka za poliisi emabega ne babakulubbya yogayoga ku kitebe kya poliisi. Wakka oyo ye yatuuzibwa mu mmotoka ya poliisi ey'okubiri, naye ne bamugobereza banne gye babatutte. Abasirikale abalala babiri ne basitula akapikipiki ne bakateeka ku loole ya Ziwambaza, omu n'agivuga n'agitwala ku kitebe kya poliisi. Abakwate bwe batuusibwa ku kitebe kya poliisi baatwalibwa mu maaso g'omusirikale w'omusigire wa poliisi n'awandiika amannya gaabwe n'endagiriro zaabwe gye babeera. Bwe yamala n'ababuuza ekibadde kibavugisa ebidduka ng'abalalu. Wakka ne Kamulali tebaanyega ne bakona ng'abataliiwo. Ye Ziwambaza yalowooza mangu eky'okuddamu n'agamba nti lwa nsonga ya kutemulwa kwa Elisa Ngalonsa. Ko omusirikale nti bwe kiri? Mubadde muvuga ndiima mutyo mu kibuga lwa kubanga Lonsa yatemulwa? Ziwambaza yagezaako okunnyonnyola naye ng'omusigire w'omukulu wa poliisi bye bamunnyonnyola bimuyita ku nviiri. Oluvanyuma kwe kugamba nti bwe kiba bwe kityo ebyo ojja kubinnyonnyola Saagenti Mbogo yakola ku musango ogwo. Naye kati annyuse ajja kulabikako nkya. Kansuubire nti tobalaata bubalaasi kuba Saagenti Mbogo talina budde bwa kwonoona. Bw'anaakizuula nti by'oyogera bya bulimba mujja kuba bubi naye. Wakka kwe kwogeza ekkaaze nga bw'asonga mu Ziwambaza engalo nti oyo ndowooza agudde ddalu, agudde kazoole. Ko omusirikale nti kale oba mulalu ebyo munaabinnyonnyola Saagenti Mbogo enkya. Omusirikale yabatwala bonsatule Wakka, Kamulali ne Ziwambaza buli omu n'amusibira mu kaduukulu akaawufu okutuusa enkeera. Ebikwenkukunyi n'ensekere byali biteevuunya buteevuunya mu buduukulu mwe baabasibira era byasula bibalumika, tebaakombana ku mpeke ya tulo. Baasula balowooza ebintu nkumu, naddala Wakka ne Kamulali nga tebamanyi gye binakkira. Enkeera ziba ziwera essaawa 2:30 Saagenti Mbogo n'atuuka mu ofiisi. Wayitawo akabanga katono ne Kopolo Majanja n'atuuka. Omusigire w'omukulu wa poliisi yategeeza Saagenti Mbogo ng'eggulo limu poliisi ennawunyi bwe yakutteyo abasajja 3 abayinza okuyamba ku kunoonyereza kw'Omutemu eyatemula Ngalonsa. Saagenti Mbogo yamwenyaamu, emmeme n'ekuba ejjebe n'agamba nti oluyira terubanga lutulondedde embazzi. Yali yakasirisa ebyo bw'ati ne Kopolo Majanja n'agoba. Amawulire yagamufuuwa mangu naye n'amegerera. Kati poliisi yalina abasibe 4 ku musango gwa Ngalonsa. Saagenti Mbogo ne Kopolo Majanja bwe baamala okutereera obulungi ne basalawo okubuuza abasibe kinnoomu nga batandika ne Yona Magambo. Yona Magambo engeri gye yali asuze amaliba we bwakeerera ng'oluyala lumusakata bulala. Okwo kwe yagatta omulo olw'okusula ng'atunula mu kaduukulu akaali kanjaddemu amazzi n'alaba nti bw'ateddeko n'agonda. Abasirikale balabika baali tebajja kumukwatirwa kisa n'akatono okutuusa lw'anaababuulira amazima. Kyeyava yeekuba mu kifuba ne yeeyama mu mutima gwe okwogera amazima ng'ebintu bwe yali abimanyi. Olwamutuusa mu maaso ga Saagenti Mbogo n'amukaayuukira nti jjo twakukwasizza ekisa naawe nnyini n'olaga amawaggali, naye kati bw'oddamu okuwaganyala ng'otuzannyisa obuzannyisa ojja kutulaba akatufaamu. Twagala oyogere mazima gokka awatali kutukisa kintu kyonna, ffe lwe tunaakukwatirwa ekisa, naye bw'onooyagala okwewagala n'okutuzannyisa ojja kwejjusa oluvannyuma. Magambo mu kuddamu yasooka kwetonda olw'okusooka okubakaluubiriza
ne yeeyamanga bw'agenda okubabuulira buli kintu nga ye bw'akimanyi. Awo nno n'alombojja byonna okuviira ddala lwe yatandika okukola ewangalonsa, entegeeragana gye baatuukako nga balagaana eby'okukola omulimu, obutategeeragana wakati we ne mukama we obwagenda bujjawo nga bwe baasowagana, n'ensonga eyabayombaganya n'ebyaddirira amaladduke. Nga Ziwambaza bwe yamusanga mu kkubo n'amuyamba wuuyo bagenze e Kabaale n'amadda okutuusiza ddala lwe yakwatibwa n'aggalirwa. Kyokka nga kye yasinga okussaako essira kwe kugaanira ddala amatu g'embuzi ge baali bamusibako nti ye yatta Ngalonsa. Bwe yamala okwetetyeggula, Saajenti Mbogo kwe kumubuuza nti, otusuubira okukkiriza by'otubuulidde? Ko magambo nti ye mukama wange, kuba byo bye mbabuulidde ge mazima, ge mmanyi era sirina kyendeseeyo. Awo Saajenti Mbogo kwe kugamba Kopolo nti ogira omuzzaayo mu kaduukulu. Naye n'akola nga bw'alagiddwa. Eyaddako okubuuzibwa yali Ziwambaza. Saajenti Mbogo yamusimba amaaso agatalina kisa n'akatono n'amugamba nti, twagala mazima gokka. Bw'onootulimba ne tumala tukiggukamu nti otulimba, kajja kukujjuutuka. Ziwambaza yenna yali yeepimye nga tasalikako musale. Yasalawo mu mutima gwe nti ekiyinza okumuwonya emitawaana egyali gimwolekedde kwe kwogera amazima. Yali ateekwa okwogera byonna bye yali amanyi awatali kukisa kintu kyonna, anti era ng'okuva olubereberye kye kyamulafuubanya era ng'ekyo kyokka kye kiyinza okubatema mu nvuba. Ye ne mukwano gwe Magambo byonna yabikwasa Mukama awewula ebizito era n'afuula ekitasoboka ekisoboka. Era n'asaba mu mutima gwe abasirikale bawulirize balabe amazima ge yali agenda okubabuulira, kuba yali akimanyi bulungi nti singa abasirikale banaabuusabuusa by'agenda okubabuulira, olwo anaaba atuuse okuvunaanibwa omusango gw'okuyambayo na Magambo eyali anoonyezebwa poliisi n'okuvuga loole n'ekimama, era ng'eyo biyinza n'okubatwaza mu kabulamuliro okumala ekiseera ekiwanvu. Saajenti Mbogo yamugamba nti tukitegedde nti ekiro kya leero wabadde ovuga loole mu kibuga mu ngeri emenya amateeka, era mbu ekyo kiro kikola olw'ensonga eyeekuusa ku kutemula kw'Elisa Ngalonsa. Tubuulire byonna by'omanyi ku kuttibwa kw'Elisa Ngalonsa. Ziwambaza alubaviira ku ntono n'alombojja byonna okuviira ddala lwe yasisinkana Magambo n'amuyamba okumutwalako byonna Magambo bye yamunyumiza. Olugendo lwabwe olwabatuusa e Kabaale n'amadda, era yabategeeza nga bwe yasisinkana Wakka emirundi gyombi ne bye baayogera. Okukwatibwa kw'Amagambo n'ebyaddirira byonna okutuusa abasirikale lwe baamukwata wamu ne Wakka ne Kamulali bamale babasibe. Saajenti Mbogo ne Kopolo Majanja bakizuula mangu nti ebigambo bya Ziwambaza ne Magambo engeri gye bifaananyeemu byandiba eby'amazima. Magambo nate baamukomyawo ne bongera okumubuuzayo obubuuzo era bonna n'abutta bulungi. Kopolo Majanja yaleeta Wakka ne Kamulali n'abatuuza wansi mu ofiisi ne batandika okubookya obubuuzo nga batandikira ku Wakka. Saajenti Mbogo yakyukira Wakka eyali yenna alabika ng'atidde, kyokka n'amukanulira amaaso n'amugamba nti oli muzzi wa misango wa lulango, naye guno gwezzizza ku luno gwa Naggomola, era bw'ogezaako okutulimba n'okutubuzaabuza okikola okimanyi nti obulamu bwo bwonna obusigaddeyo oli wa kubumala mu kolokooni ng'otuntuzibwa n'amaanyi. Era nkulabula nti wenjogerera nti tumanyi bingi nnyo ku ngeri gy'obadde odibagamu obujulizi obukwata ku kutemulwa kwa Ngalonsa n'engeri gy'obadde olya mu lulime ne mu luzise. N'olwekyo obutalandaga nnyo, amagezi g'enkuwa ga kwogera mazima lw'onoowona ekibambulira kya mbuzi ekogga. Wakka yaddamu nti mbuzi ekogga? Mukama wange sirina musango nze gwonna gwe nzizizza. Eddoboozi lye lyali lijugumira nga yenna atidde. N'atandika, nali ndi mu makubo gange nga ndi mu lugendo awo nga mu maaso g'enju y'omugenzi Ngalonsa ne mpulira
Kamulali kwe kumusala ekirimi nti abalimba nga bw'amukanulidde amaaso agamutiisatiisa. Sajenti Mbogo kwe kumukayuukira n'amubogolera nti sirika mangu, nyinza okukuvunaana omusango gw'okwefuula enkonge mu mulimu gw'okubuuliriza kwaffe. Kamulali yabunira. Sajenti Mbogo n'abuuza Wakka nti wawulira ki wamma? Ko Wakka nti nawulira amaloboozi amasongovu ag'abantu abayomba ewangalonsa. Wayitawo akaseera katono ne gasirika. Mba naatera okusimbula ebigere bwe nti neeyongereyo ku makubo gange, nagenda okuwulira nga mpulira omuntu ajja dduka ng'ava ewangalonsa. Nali ngenda okwewogoma bwe nti ku bbali aleme okundaba n'agguka. Yanneekanga bwekanzi. Yali mulenzi muvubuka, bwe yandaba n'aduma. Naye nga bwe baalugera nti omumanyi takootakoota, nze nali namwetegereza newankubadde obudde bwali bwa kiro. Wayitawo akaseera katono ne mpulira akapikipiki nga kapapalira erudda eyo omuvubuka gye yali addukidde. Sajenti Mbogo kwe kumubuuza nti ogambye nti omuvubuka wamwetegereza, kati bw'omulaba oyinza okumumanya? Ko Wakka nti ye, anti y'oyo, nga bw'asonga ku Kamulali. Kamulali kwe kubwatuka ng'eraddu nti abalimba, byayogera byonna bya bulimba bwereere. Sajenti Mbogo kwe kumubogolera nti sirika mangu, sirika, ani akukkiriza okwogera? Ate kwe kukyukira Wakka n'amugamba nti kiki ekyaddirira? Ko Wakka nti nakyama ewangalonsa mubuuze ekibadde kibaleekaanya kityo. Nakoma mu mulyango, nagenda okukuba amaaso mu nju nga ngalonsa agudde mu ddiiro agaŋŋalamye mu kitaba ky'omusaayi. Yali takyalina nakeenyeenya nga n'amaaso ebyeru bye biri kungulu. Ne mmanya nti afudde. Nayita nga tewali ampuuna, ekyavaamu n'enzira eka wange, naye nga ntidde nnyo. Mu kiseera ekyo nga n'amagezi ganneesibye era kyennava sitegeeza na poliisi. Wakka bwe yali annyonnyola nga Kamulali amuddamu abalimba, oyo Wakka abalimba. Wakka byababuulira bya bulimba bwereere. Olwo Wakka wabawo obujulizi bwe kali Wakka akasajja kali wazaatambula mu kitabo kino. Nga Kamulali annyonnyola, nze Wakka yajja nnondoola n'ansaba siringi 5 nga bw'aŋŋamba nti bwe siizimuwe ajja kundoopa ku poliisi, nti yali andabyeko ewa erisangalonsa. Sajenti Mbogo kwe kumwanguyira n'amubuuza nti n'olwekyo kituufu waliko ewangalonsa? Kamulali yatunula wansi ng'alinga asonyiwadde, n'addamu nti naliyokko era nali ngenze kumwebuuzaako magezi, era okuvaayo namuleka mulamu tteke. Sajenti Mbogo kwe kugamba nti teyali erisangalonsa eyavaako ensonga ezakugobya ku mulimu, ate olwo wali omwebuuzaako magezi ki? Kamulali yenna yali yeekabye mu maaso, yaddamu nti nze mmanyi era ekyo kyama kyange. Sajenti Mbogo kwe kubuuza nti Wakka bwe yakusaba ensimbi wakola ki? Kamulali yannyonnyola nti yanneesibako n'ampekereza nnyo mbu muwe siringi 5. 5 nali siziweza, ne muwa ze nalinawo, naye nasiwa nsaano ku mazzi kuba yayongera kunneesibako nakumbeeba mwongera ensimbi. Olwo Wakka nno nkunnyonnyola mu kitabo kino, Wakka yalaba Kamulali ng'ava eweerisangalonsa ng'ate Erisa afudde. Kati ono Wakka n'amanya nti kati guno mulyo, ngenda kusabiriza ono ssente tubike obujulizi era bwe kyali. Abapoliisi bamugamba ti ensimbi ze wali omuwa, ze yali akubeeba, wali omwongera zaaki? Sajenti Mbogo kwe kumubuuza nti oba wali omanyi nga tolina musango? Naggwe atalina musango nalwaki weepootinga? Oba wali tolina musango? Ezo ensimbi Wakka wamupokeranga zaaki? Ko Kamulali tinali njagala kumweggyako. Sajenti Mbogo ate kwe kunaawuuka n'ava ku kye yali amubuuza, n'adda ku by'embale ozali mutwe gwa Kamulali, n'amubuuza nti ebyo ebiwundu ebikuli mu mutwe wabijjawa? Kamulali yeekanga nnyo mu kubulwa ekyokuddamu amangu ekituufu, kyeyava yeekoloza n'akwata mu biwundu bye n'agamba nti bino ebinuubule nagwa ku piki yankuba. Ko Sajenti Mbogo nti ye olimba naawe, leka kutulimba, nze mu kulaba okwange ezo ziringa embale ezaakuleetebwako ekintu ekyakusala.
kabe kasinga nga chupa oba giraasi ye yakusala. Kiki ekyakusala? Kamulali yaddamu nti tewali kyansala wabula nagwa bugwi. Sajenti Mbogo n'amugamba nti bw'otuzanyisa buzanyisa yamuviira mu luyi n'aluma opacca mu mba n'amwongera n'olulala n'azunga n'agwa eri. Era eriiso lya Sajenti Mbogo ejjogi we lyalabira amabala ku jaketi ya Kamulali agaalinga ag'omusaayi. Gaali mabala ng'ana mu jaketi eya langi eya bbululu omukwafu, era ng'oli bw'ataba mutendeke mu kuzuula ebintu amangu tasobola galaba mangu. Yamulagira jaketi agiggyemu bagyekebejje, naye n'akolanga bwe bamulagidde. Sajenti Mbogo yanyiga akadde. Omukozi w'ekitongole kya poliisi ekyekebejja ebizibiti n'ajja. Sajenti Mbogo yamuwa jaketi agenda agyekebejje naddala amabala agagiriko, n'oluvannyuma baddiza amawulire. N'omutume bwe yakola oyo olwabakuba enkoona Kopolo Majanja n'ajjukira ebisinziiro by'engatto ebyasangibwa mu ddiiro lya Ngalonsa n'ebweru mu Kisasi. Yatunuulira engatto za Kamulali ze yali ayambadde, ate n'atunuulira ez'amagambo n'ezaaziwambaza. Wakka ye musajja atu yali mu bigere byereere. Omulembe gw'okutambulira mu bigere obusajja buno bukankada buno. Ziwambaza yalina ebigere binene era nga n'engatto ze za ddiba era nga nnene. Ye Magambo ne Kamulali baali mu ngatto za lusejjera. Magambo ne Kamulali baalagirwa baggyemu engatto zaabwe, nabo ne bazinaanuulamu. Saagenda okwetegerezebwa nga zenkanira ddala obunene era nga n'ekisinga obukulu ebisinziiro bye zikola ku ttaka bifaananira ddala n'ebyo ebyasangibwa ewa Ngalonsa. Sajenti Mbogo ne Kopolo Majanja baba bakyewuunaganya ku ngatto. Yatwala jaketi ya Kamulali okugyekebejja n'agikomyawo wamu n'alipoota egikwatako. Ripooti yali bweti: okunoonyereza ku butemu bw'erisa Ngalonsa, omusango namba 78707E NG Kizibiti 3. Okusookera ddala jaketi tugikunkumudde yonna n'evaamu obuwuziwuzi, obutakataka, enfuufu n'obupapajjo obusirikitwa ennyo obw'eccupa. Bwe twekenneenyezza obuwuziwuzi tukizudde nti bwebwo bwennyini obwewuzi ezaakolebwa jaketi eyo era nga buvudde ku jaketi gye tubadde twekebejja. Ate obutakataka n'enfuufu era ebivudde ku jaketi bwo bwa ttaka lya mu kitundu kino eky'ekyondo n'entebe okutwalira awamu. Ate bwe twekebezze mu galubindi ezizimbulukuse obupapajjo bw'eccupa obukunkumuse mu jaketi tukizudde nti bufaananira ddala n'obw'eccupa eyasangibwa eyatise mu nsonda y'eddiiro lya Ngalonsa. Era ffe tulowoozezza nti eccupa y'emu eyo eyayatikira ku jaketi oba ku muntu eyali ayambadde jaketi. Ku mabala agali mu jaketi tukizudde nti ga mirundi ebiri era nga ga musaayi gw'abantu. Ku mabala 3 musaayi ogufaananira ddala n'ogwo ogwali mu nsonda y'eddiiro lya Ngalonsa. Ebbala eryokuna ddyo lya musaayi ogufaananira ddala n'ogwa Ngalonsa. Kirabika nga Ngalonsa yafumbeekirizibwa nnyini jaketi mu nsonda y'eddiiro oba oliawo mu kwetaasa oba olw'ensonga endala n'amukanyugira eccupa eyamwatikirako n'emusala, omusaayi ne gutonya wansi ne ku jaketi. Osanga mu kwesasuza eyali ayambadde jaketi yalumbagana Ngalonsa n'amukompola ekiggo ku mutwe ne gwatika, era ng'omwo mwe mwava ettondo ly'omusaayi eryokuna eryagwa mu jaketi. Sajenti Mbogo bwe yamala okusoma ripooti n'anyeenya omutwe nga yenna amegeredde. Ripooti yagiwa munne Kopolo Majanja naye agiyiseemu amaaso. Kopolo Majanja bwe yamala okusoma alipoota n'atunuulira Sajenti Mbogo ne bamwenya. Bombi baali balowooza kimu nti Omutemu tumufumbeekereza olw'okwagala okutengula Kamulali omutima n'okumuggyamu obujulizi obulala nga tebamukase. Sajenti Mbogo yamukyukira n'amugamba nti tumaze okufuna obujulizi obulaga nti ggwe watemula Ngalonsa. Kamulali yabumbulula emimwa ng'ayagala okwogera n'abanga eyeegoga ebigambo ne bigaana okufuluma ng'eno bw'atulukuka entuuyo nga kwatadde n'okukankana. Sajenti Mbogo n'ayongera nti
Mwayombagana n'engalo nsa ekyabaviiramu okulwanagana. Ebyo ebiwundu by'olina mu kyenyi ne ku mutwe bya ccupa ngalo nsa gye yakukuba n'ekwatikirako era n'ekusala. Mu kwesasuza wakuba ngalo nsa n'okugulu kw'emmeeza ku mutwe n'omwasa omutwe era ng'ekyo kye kyamuviirako okufa. Weegaana. Mu kiseera kino Kamulali yali atidde nnyo era nga yenna ajugumira. Yaddamu ng'akotesa omutwe nti nedda naye saagenderera bwali butanwa nga bwananaagira. Ko Saajenti Mbogo nti tubuulire byajja bitya. Kamulali yatunuulira abaaliwo nga bwe yeebombabomba n'agamba nti ngalo nsa yangobya ku mulimu gwange mwe nali nzija kyendya awatali kisobyo kyonna kye nali nkoze wabula okunkonjera obukonjezi. Ngalo nsa saamusonyiwa n'akatono olw'ekikolwa ekyo kye yakola. Ensibuliro yankaluubiriranga ennyo ne nzijukira omulimu gwange ngalo nsa gwe yandesa ne ku lunaku lwennyini kazaalabulwa ensi yannyiga nnyo kyenava ngende wa ngalo nsa tubulonde nzigwe essungu. Bwe natuuka ewa ngalo nsa namusangayo kyokka nga musunguwavu nnyo. Saamanya kyali kimusunguwaza. Bwe namubuuza kiki ekyamunnimizisa empande ku mabega n'okunsalaganyako ebigambo, omukulu w'essomero amalangobe ku mulimu yanziramu ng'akinimbuka nti kanzigwe akajanja ako. Ekyo kyanyiiza nnyo ne mufuntula agakonde nga gaako, naye yennyini yankuba ne muwa olusambagere n'agwa wansi. Bwe yava wansi yakwata ccupa n'aginkasuukirira n'enjatikirako era n'ensala embale zino ze mulaba. Kamulali yalekeraawo okwogera n'atunuulira Saajenti Mbogo. Saajenti Mbogo yamubuuza nti kiki ekyaddirira? Kamulali kwe kuddamu nti ngalo nsa yakwata akameeza n'akankasuukira ne kankuba. Bwe kaagwa wansi ne nkawogolako okugulu. Bwe nalaba okugulu kugudde wansi ne nkukwata ne nkukompola ngalo nsa ku mutwe. Ndowooza namukuba nnyo naye saagenderera kuba bwe yagwa wansi amagulu ne gasambanga n'okubologa kwatadde. Wayita akaseera katono nga takyenyeenya wadde okussa. Ne ntya nnyo era ne nziruka naye saagenderera. Okwogola ebyo nno nga n'amaziga bambiga wandagala. Saajenti Mbogo olwamala okuwulira ebyo n'ayimbula ziwambaza ne magambo nga bw'agamba nti mweddireyo ewammwe temulina musango. Omusango guli ku Kamulali eyatemula ngalo nsa mpozi ne wakka. Yalina omusango ogw'okugezaako okuzibira Omutemu n'okuwa poliisi amawulire ag'obulimba ng'agenderera okuwugula poliisi n'okugibuzaabuza mu kunoonyereza kwayo. Kati mmwe magambo ne ziwambaza mulye butaala. Bwe tuliba tubeetaaga tulibayita ne mujja muwa obujulizi ku misango gye tugenda okuvunaana Kamulali ne munywanyi we wakka. Ate n'akyukira wakka ne Kamulali n'abagamba mu ngeri ey'okubalumya nti mwe tujja kugira tubakuumirako wano mu mbuzi ekoggo okutuusa lwe tunaabaggulako emisango n'omulamuzi n'asalawo ekisaanidde okubakolebwa. Ziwambaza ne magambo beeyala wansi ne beeyanza. Era olwamala ne bafuluma ne balinnya loole yaabwe ne bejjawo. Loole bwe yasimbula nga n'ekitebe kya poliisi bakikubye enkoona, magambo musanyu eritagambika ne yeebaza Ziwambaza nti kasooka baalugera nti omusajja gy'agenda gy'asanga banne, n'olulala nti basajja ssubi lisiba linnaalyo. Leero zituukiridde, bannange zituukiridde, kubanga ontemye mu nvuba ani abadde amanyi nti luno ndusumattuka, onzigye mu mannyo g'empisi wamma eteefa etuusa mugenyi. Omuntu gwe nali simanyinako kyokka Mukama n'akunkwasa, ate naawe mu mutima ogw'ekisa era ogulumirwa banno n'okkiriza okunnyamba bw'oti. Mukama akwongera emikisa, kyokka ate naawe luwoneko kuba wasiba omwoyo. Ensonga zino tezibadde ntene, ye baakuggyawo okukuleeta naawe.
Kozibambaza nti lindako nakunyumiza nga tutudde wamu. Naye mpozi mu bimpimpi poliisi enawunyi yatuyodde nze ne Kamulali ne Wakka lwa kuvuga bidduka ndiima na kimama mu kibuga ne batutwala ku poliisi. Naye munange okugenda okwejjuukiriza ng'oluyiira lutulondedde embazi. Naye nga naawe bw'ogambye nange mpise ku luti kubanga mbadde nnyinza okuvunaanibwa emisango egiwerera ddala nga bwe zinzika mu vvi nyinza n'okulijjibwa mu kabulamuliro okumala emyaka nga giigyo. Naye okulaba nga kati ndya butaala kyewuunyisa bannange. Magambo kwe kuddamu nti Mukama wa buyinza bannange, mbadde simanyi nga batutta. Katonda ono Katonda. Kozibambaza nti babadde balina okutuyimbula okuva Kamulali lwe bamwogeza bye yali asirikidde, anti n'olugero olw'Ekiganda lugamba nti guluma yaguza enjoka teruma. Enjoka teruma wa? Omukwano gw'amagambo ne Ziwambaza tegwajja okwo, ne gusimba amakanda era ne gutinta. Ziwambaza yafunira magambo omulimu gw'obwa boyi motoka ewa mukama we era n'amuzuulira n'akaziga eyo saidi z'ekawempe eyo gye baavanga bombi buli lunaku okugenda okukola. Guluma yaguza.